Shalief Kamogo omukozi wa Bukedde Uganda Limited ngone yasimba Omubaka wa Busiro North Paul Nsubuga okewoola ssente obukadde munaana akedde okumuwa ku kitebe ky'enyope emakere kavule ng'agaluka Omubaka ono ekiwandiiko kya kkooti ekimuyita okuyanjula ku bigambibwa nti yalemererwa okusasula ssente ezo kiddiye okunoonya Omubaka Nsubuga nga mpuba ekimooni n'okuggyako amasimo nga bwe yawulidde nti agenda ku kitebe okuleeta ensimbi ez'okuyambako ekibiina ky'enimpi mu kulonda okumwaka okujja naye kwe kumuteega akimuwe kama wange yansiba wiki 2 ne banneeyimirira we banneeyimirira nenvaayo nenkakasa nti ngenda kunoonya Nsubuga pasa so sente zaffe ze yatwala olw'ensonga nze nali first witness nga atwala ssente bamuyita mu kkooti kuba kati byavudde ku byenyanjula kati twagenze gwowola otudde omubanja oyimiridde kati luno olupapula lwa kkooti olumuyita mu kkooti olwa tekisobosa olulala okulemesebwa abawagizi ba Nsubuga ali baze okumuwerekerako olwekitegedde nti waliwo abamubanja ne bamukweka mu mmotoka Kamoga akanze kwetayirira ku mmotoka eno nga buteerere okutuusa bwefulumye wati ayingidde emmotoka ne bamugalira ne bamuddusa bamutwaladde mu bbanga ne bamusola ne bamukuba munda mmotoka ne bagigalira wakati mu kunyolwa Kamoga atulaze ekiwandiiko kya kkooti eky'Omubaka zibugenda kubinanya nga yeeyanjudde nga singa alemererwa wakukwatibwa n'Nsubuga po bamubuuza agamba omusajja yanneewolera ssente kuba oyo muganda wange twasoma naye owulira yanneewolera ssente mu kibiina kyabwe mwe yali akola $2.222 kakati essaawa y'olwaleero nze musavinga ekipapula kye kya kkooti mwami Nsubuga po adduse emisinde takkiriza we musavinga olupapula lwa kkooti avumidde Omubaka Nsubuga okumukubanga ekimooni ebbanga lyonna tebe nga gyendi obwedda yeekwese ng'agaanye okuyingira n'agamba ab'oku geeti nti oyo mumukwatire ebweru tayingira bankwatidde ebweru ne bankwatira ebweru kati wenzize bwetu ku mmotoka nga bamaze okunzikiriza oda ngifunye eri kuva munda ku bakulu ba Nuupu nga bagamba oyo ayingire Kamoga Safiki so nga ze tuzimanyi yeerayirire nga batagenda kwera okutuusa ng'Omubaka ono abasitudde ssente zaabwe nga singa takikola manwaliziba okuzirinyisa kkooti agenda tuwa $604 yazitwala 222 ng'ali ku ttiimu y'essaza n'atusingira ambyulensi Kamoga twamulaka ku Agataliikonfuufu mwenda omwezi oguwedde ng'alaaja nalwo Omubaka n'okulemererwa okusasula ensimbi ze ng'essaawa yonna wakufiirwa omulimu gwe olunaku olwo Nsubuga yakkiriza nti ebbanja alimanye ng'ayita ku lukomolesemo Simon mumanyi mukwano gwange era ssente yali azimpaddeko ngenda kumunoonya ngenda kumusasula era akasente ke ngenda kamuwa era essaawa yonna wenfunya bwe nti ngenda kumuteekamu akasimu muwe yagamba nti olw'omukwano gwe balina kibadde kyetaagisa kumateeka ku nninga nga mbanja ssente nga kiyanikoze kwe kumukwatirako ayite mu kusomozebwa kwalimo obwana tasobola kugumikiza essaawa eno nga n'essaawa yakati yali badde ampana bubi ssente nga mukwano gwe nti kwatayo ssente z'ebipande kati ate agamba mpa ssente Desande Mutyaba yakusakidde gwino ku Bukedde TV.